ngo ne foreign game production n'abandi konkate nakora sample kureta abantu kureta umuntu ogo haze kira istwa retera imujuka kutukuza kujaguza ebiro na mukaga rwakishato rukwija emyaka 30 uwembezi bwa NRM umaze mbebembezi bwa Ugandege haza umuramwaninga ikiba kwita theme yo nakorwo yagira ngo kumanyisa abantu bona abemutuma mirungi okombeka Uganda okugezaho kubuture by'entasya by'ubugwaje no kureba ngo ariho intunguka y'abantu bona umunakobo n'ubwanyensya umurujungu kandi umurujungu rwabo kucyetegerezaje a call to duty for all compatriots to contribute towards Uganda's socio-economic transformation journey. Hakatuna turi mu rugendo rwo kureba ngo ihanga ryito ryaba kurunje ku kuri aho kuba turi mu ihanga rya maybe Mbageta developing country ninge hanga ryo gutunguka konga takatungukire ito tukandi ndangu tubenka babireje abatungukira hako n'abakara mu handeji itari yemwe nemwe abari kwishika speech kandi umwana muto nangu mbona ko bwe kumwenda cyana mukaga avuga menteji yakwato bwembezo ubu na hato buturumu ekija president akarahira yagira ngo this is not a mere change of guards, it's a fundamental change. Ninga tukujya no kuhinduraho abebembezi kuhindura nko kuba kugira ngo hatazeho kureka ntenda kureta okwebembera okuhindura imbera abantu bona buri omwe akeya basa kwenyumuza ninga kushemerwa umumbereji incho yizire nekiba imbeta movement system haka movement system ni manisa ngwiwe nanye obaturi yabakaremwe obaturi yabakarasta kushana obaturi yabedi nemwe obaturi yabodi ngeta kushana obaturi y'Uruganda rumwe obaturi y'Uruganda takushana ntwetengana kandi tweka kombe kihanga ryetu twatanise twabantu wenda kutunguka kwa kabandi hako slogan inegamba ngo ihanga kuza kutunguka ndeteko kugira abantu abakorana mani first of all abakwatanisa bakakundana akabona kutunguka cyo barikwenda kandi bashaka ni kiroto cyo bakweta vision ntabwo ni vision y'ihanga ryetu no kugira ihanga ry'ubusinge ariyengiro kurungi kandi rukabasa kutunguka hako gwembezi bwa urungi ari ubusinge abantu bakakora gwabo namwembeza gakorogwe abantu batunguka konka ntubantu reba umwe Uganda challenges of course they are part of life nango no bible kuratara na Ibrahimu bari hanga ko yabina imbere y'Abisirayeli y'abasiya yabashize bayebwa akaho regeneration kucana n'ingamba ubwishukuru abana batoye bariho akatakijwe Yesu hanga yakoze bikaro mu musana n'abandi baranabi abiri bariho aba Samuel na nabandi bahitenga umwembezo wese bashaba ngo batunga umwembezo hanga akwa out of fashion umuringo yabo kato abana ko kuteta bakazende boys abadate bakatweta bakazende bakabeta serio bukandi to bari kurunji bakatweta batine mugasho konka bwe nebyo tibyo bya leta ha ikikuru munange cya leta ha no kugira ngo tubamanyise kutuza kujaguza myaka 36 umihangeri kandi abinji abatangire ejo fundamental change ninga uribimborwa umwe bafire tujika bagenze kabakatega ya prime minister ba prime minister na tujika bakapapura ba speaker tujika abantu binji abafire abizire na logo nejo fundamental change so twenda ngo byenyuma tubijike birungi tugende nabyo kandi esho beza kwaza yakozwe ukurwa independence tuzigorore twatanise tombiki ihanga ryetu kutwantureba abakana bagamba ibigamba bitari mwe bimwe abana ba blaming government n'intende cyekozire ubundi ninjirana babara bato bashanje ibintu nibishana namawaza rw'umukintu washanga ekeriye ndofani umuntu kokuru umutekateka ngo new standard life konka watunga umujenyi bijana kujya tinga hotari murofa nabwo cyo koreho ikineki ngweno nyenda kubisya ngo hari bukozurwe mu yangeri kandi tugezaho kwenda gukore ibintu kukiraho kandi twetengana ukuri ngo twabutura twakoresha kandi tukora ntabwo no mwakogu icyo naretera district health officer ninga bakweta DHO ubwo politician yago mu twantugambi twaje is a technical yeah ngo bakuteka tekera nangwe nda vision 2040 itukoramya itugamba kandi twenda abantu baburije bagitegereze bajimanye hekatandikwa president Gechiroto yagambira bakafuraba babitamu nkora bajya mutubasa nite kuba kurungi imyaka 2040 tangari umuhezi witu tatkoze ikintu kandi tukora ibindi niza kubyongera kirayitasize kandi nyina nyenda kushaba umutekanisa twikirize
DHO atugambira ibyakwa bikoze mu department n'ibyakwa biremye hakati kakora byonda tubarahanga. Okay, yabari mno of course umwami Godfrey Betegeriza RDC Mbarara katwakireho Dr. Ssebutinde Peter DHO Mbarara ombyamagara ibintu bigenda bitokwe kuba of course there are so many challenges kurebeka, you know, protest every time and the actually also agace bayereka mu hasabugira kasya kabo hatinde kikoze. Anyway zaku katukurikize ntanda eyo aturetera hano ya yeah, on the way kanisa wa program yebale on for clarity and to avoid stammering ni sabangu ngambulu zungu no Muganda nabasaga mu Rwanda actually debate for the betterment abantu bita bingi mu Rwanda so nago ndageze hano myakuri ndageze hano. Yeah, the last 24 months ngakutugamba have been months of war. However, even amidst the war against COVID-19, a lot has been done in the department. The health workers in the district and in the country, we have been at the front line. The front line of COVID-19. Peteri mu Rwanda. Chichemba chengeza ko kuga nti emyezi 12 egiyise omwaka oguwedde gubadde mwaka gwa olutalo lwa COVID-19 naddala ffe eri abasawo ffe tubadde ku front line. Naye na wakubadde lubadde lutalo ebikoleddwa bingi ate bikolwa nga ebimu tebireeterwa wano. Tulina kulinda budde nga buno twetegekera NRM dde tujje tugambe bye tukoze naye ng'ebikoleddwa biyitirivu. Ebirungi bikoleddwa biyitirivu, ebitatuukiriziddwa nabyo gye biri era birina ensonga zaabyo. Naye mu lutalo luno olwa COVID-19 njagala okugamba abatuuliza n'abatulaba nti tukoze bulungi okuleetera abantu baffe bannayuganda okumanya nti obulwadde bwe buli ne tukolagana wamu. Kakati we twogerera tugokwera ku kintu ekya vaccination. Njagala okubeebaza mmwe abasobodde okujja ne mukubisa empiso zino, ate n'abo abakyalimu enkeka abakyalimu okubuusabuusa mbakubiriza mujje mwekubise eddagala lino. Wenjogerera kati essaawa eno tuli mu campaign eya polio. Abaana ab'emyaka 5 n'okukka wansi bonna. Njagala okwebaza abantu b'Embarara naddala mu city gye twamaliriza mwebale kuggulawo ebikomola byammwe n'okukkiriza abaana bammwe tubakuba empisa eza polio. Ekigambo okugemesa ly'essasi eryesigibwa okwekuuma obulwadde bwonna mu nsi yonna ne mu nsi Uganda. Kati president ne ttiimu ye n'ekitongole ky'ebyobulamu bwe bikwatagana ebiteekamu ssente empitirivu okugula vaccines zino n'okuzireeta n'okuteekamu ebikozesebwa byonna mu luzungu ekiyita logistics, abantu ne mutabikozesa muba mutukoze bubyo. Naye kyetulabye timubikozesezza. Kanzire mu district kubanga mukama wange yandeese ngamba abatulaba n'abatuuliriza biki bye tukoze ng'oggyeko ekya COVID-19 n'ebizibu bya COVID-19 n'ebigendeddemu. Tusobodde bwenjogerera kati tuzimba RDC ayogedde ku kigambo kya Vision 2040 nti Uganda erootera wamu n'amawanga amalala okukulaakulana okutuuka ku mutindo gwe twetaaga, nti buli muntu asobole okuba nga asobola okufuna ebyobulamu 100 mu luzungu tukiyita universal access to health care, nti buli omu bwayagalira obuweereza abutuukako wali okumpi mu mbeera ye, omugagga omwavu owa wakati awo bonna obuweereza obwo nga abutuukako. Ekintu ekyo bwe tutwogera bwetyo tuba tulina okukiteekerateekera, tuteekawo enkola, tuteekawo engeri gye tunaakituukako. Wenjogerera Mbarara District Local Government ezimba amalwaliro ag'omulembe. Bwenjogera omulembe kati bwogenda amalwaliro ge tulina waliyo maternity wards eziriyo kati. Maternity wards kati tuzimba tuziyita mu Lungereza a one stop center.
bw'ogendayo omukazi ow'olubuto bajja kukebera, ozaale omwana bamukebere ne balo, kubanga system zetukoleramu tugaa nti omukazi ow'olubuto kyalibadde kirungi n'ajja mu ddwaliro ne bba. Kakati bba bw'abazze ye bba tugenda mukolera ki? Tukizudde mu kunoonyereza nti abasajja temujja mmwe olw'ensonga mutubuuza bwe tunajja mugenda tukolera ki? Kakati ekibuuzo ekyo tukiddamu nti amalwaliro ge tuzimba kati gano tutaddewo n'ekisenge eky'abaami. Bw'ojja mu ddwaliro ng'ozze ne bado n'omukyala wo naawe tukuteeka mu kisenge ne tukuyigiriza ggwe ebikukwatako. Gwe omusajja ogenda twala buvunaanyizibwa ki? Okulabirira amaka go. Kati amalwaliro gano abiri, amalwaliro gano ag'omulembe ge njogerako gazimbibwa mu districts 8 eza Uganda. So ge malwaliro 8 nga gazimbibwa mu districts okwa-upgradinga health center 3 okuzifuula ez'omulembe zikolenga health center 4. Kakati ffe Mbarara tuli bannamukisa twafuna amalwaliro ago ku 8. Kati gwe balamu awo ogambira abatulabe engeri gye twakola. Erisooka liri Kagonje health center 3 tugenda kuzimbayo maternity ward ey'omulembe erimu byembadde njogerako. Tuzimbe ennyumba ze tuyita senior staff house 2 nga zisobola okuhawuzinga abasawo 8 n'amaka gaabwe. Projects zino zatandika mu mwaka oguwedde nga 1 omwezi ogwokutaano era zigenda mu maaso. Njogera kati tutuuse mu 60% completion era tulina essuubi zigenda kumala emyezi 16 continually. Naye project emu ey'Ekagonje eyo gye njogerako ssebo ya billion 1.6. Tugenda kuzimba maternity ward eri modern, tuzimbe amayumba g'abasawo, tuzimbeko olugo olugyetoolodde, tuzimbeko ekkeberero mu Lungereza bagiyita a stand alone laboratory. Tugiyita one stop center nti bw'onojja nga olina covid tukukebere, bw'ojja ne tulowooza nti olina HIV tukukebere, bwe tulowooza nti olina omusujja gw'ensiri tugukebere, bwe tulowooza nti olina obulwadde obulera bwonna mu laabu eyo nga tusobola obukebererawo. Kakati bwe tulema okukebera then waliwo enkola gye tuyita lufaalo nti kati kino kitasobola kukeberera wano tujjako sample, tulina obusobozi obujjako sample eyo ate ne tugisindika banaagikeberera. Eddwaliro eryokubiri liri Bubaale sub county. Waliyo eyo modern OPD a one stop center to provide services. Tugenda kuzimbayo ennyumba ey'abakozi emu, a stand alone laboratory n'olukomera. Olukomera lwenjogerako lwe lukomera olugendo eddwaliro lyaffe okulyawula ku bataka abeetoolodde ekitundu ekyo. Ebyo byonna ligenda twala ssente empitirivu. Erya Bubaale ligenda twala biliyoni 1.4 billion shillings. Kakati ekigendererwa nti bwe tugamba nti by 2040 tujja kuba ne universal access. Universal access ekigiganye kati kwegamba nti abasawo baffe tebalina webasola, basawo baffe bajja leeti olw'okubula webasola, amayumba tugazimbye. Abalwadde baffe ebimu tebasobola kubikebera, ekkeberero tulizimbye. Abasajja tebajja mu ddwaliro kubanga tetuba planingidde, pulaani tugitaddewo. Ebyo bwe tunabimala bicommissioninga mwami RDC omulimu gwaffe omukulu ogudda ku ekyo kwe kuteekamu ebyokukozesa kye tuyita equipment. Ekyokubiri bw'oteekamu ebyokukozesebwa n'ekizimbe ekizimbi ebintu ebyo tebyekola. Yes, that's what I wanted to ask. Ebintu ebyo tebyekola. Emirimu gikolebwa abantu. Yes. Era ffe ng'abasawo tuwandiise enteekateeka zaffe ez'okuleeta abakozi. Tuziwaddeyo eri mukama waffe minisita ne permanent secretary. Era enteekateeka ezo approve is what in Runyankole zaakakasibwa dda cabinet. Ekisigadde bizimbe bino kuggwa tuteekemu ebyokukozesebwa abasawo bajje. Bino bwe tuba tugamba nti abantu bw'ogenda mu malwaliro gavumenti layini empitirivu otuula mu layini ne weekulula twagala n'ekintu ekyo kifuuke lufumo.
bufumo kitegeeza a story in the past nga kyogerwako bwogerebwa twagala tuteekewo omutindo nti bwogenda mu malwaliro ng'omutindo gwe twolesezza mu budde obwa covid obudde obwa covid buno butuyigiriza ebintu bingi abantu bali babakebera bakulaba gwe olina ebirahuli gwe tefiti sasula emitwalo 2 ono alina ettaayi ate RDC ono wa mitwalo 5 nze nina olubuto nina galubindi mitwalo 6 ebyo twagala tubiveemu era mu covid mu budde buno twateekawo enkola nti abantu bonna basobole okukeberebwa mu malwaliro aga gavumenti ekyo bwe twakikola abantu ne bava eri gye baali babajjamu ensimbi empitirivu ne bakoma mu malwaliro gaffe nitubagamba nti nedda eddagala lya covid-19 lyonna mujja kulisanga mu malwaliro gammwe kyakolebwa era abantu amadagala bagafunira mu malwaliro health center 3, 4 and upwards to the regional referral hospital kakati eyo enteekateeka gye twagala okukola abantu baffe babenga obuweereza bubaali kumpi tuzimbe amalwaliro amalala nga kitwamba ekyali mu mikono gyaffe kitwamba health center 3 twagizimba phase esooka okujja upgrading egende ku health center 4 brother health center 3 era nga tuzimbayo a one stock center for maternity ward naye mu ngeri eyo site nejja nekulakulana ne bagamba nti kati ffe twagala kukola baffe nakyo ne tukibakwasa tukoze ebintu bingi waliwo ebintu byotolaba na maaso naye ebipimwa obupimwa nomanya nti obuweereza abantu bwe bafuna bwenkana ki ekintu nga okuzaala kw'abakyala mu malwaliro ebiseera ebisinga abakyala baffe baali bazaalira ewabamulerwa mu Lungereza bwe bayita traditional birth attendants kakati wenjogerera ebitundu 86 ku buli 100 abakazi abalina embuto bazaalira mu malwaliro gaffe bazaalira mu mikono egy'abakugu abasawo abazaalisa abasawo abatendeke ekyo kitegeeza nti bafuna obuweereza obw'omutindo kikendeeza ku abatulaba ne RDC nawe program waliwo ekigambo kye tuyita maternal mortality ratio ey'eggwanga lyaffe Uganda egenze ekendeera President NRM yajjira mu buyinza 86 twali mu 672 per 100,000 births egenze evaayo nti ku buli abakazi mutwalo gumu abazaala mu mutwalo ogwo ogumu 676 bafa kikitegeeza mu Lungereza naye kigenze kikendeera okuva eyo gye yali waggulu ennyo okutuuka kati bwe tuli nti kati abakazi 336 ku buli mitwalo 10 bafa nga bazaala naye ekyo ekintu ekyo nga tonnanjijjako kazindaalo kitutiisa kubanga okuzaala si death sentence omukazi alina okugenda mu ddwaliro n'azaala nadda awaka twagala enjogera y'abantu baffe ekyuke muvuga kulikayo okukuzaala kuliko olutalo bamugambe weebali kulikayo weebali kuzaala mwana so bino ebintu byetukuteekawo byetukola bibijja okutuleetera abakazi baffe balekeraawo okufa nga bazaala ekyokubiri immunization NRM yajjira mu buyinza mwali mukyalaba polio era kati abantu abakulu abalwala polio abetulina kati bantu bakulu bamyaka 4 n'okudda waggulu myaka 3 n'okudda waggulu naye abaana betulina kati abato temulimu baana balina polio olw'ensonga nti gavumenti ekutte ssente empitirivu neziteeka mu program gye tuyita expanded program on immunization era kyova olaba katulwaninga campaign eya vaccination olw'ensonga nti twafuna case buli mwezi tukebera kye tuyita mu Luzungu surveillance tukebera ne tukebera amazzi ge tukozesa ne tukebera mu malwaliro ne tukebera abantu ne tukebera abaana naye mu Kampala mu mwezi ogw'omukaaga bakebera amazzi mu Lubigi owulirayo ndowooza tomanyiiyo ne basanga nti mwalimu akawuka akaleeta polio twali tukubyeko n'engoma ne tugamba kick polio out of Uganda ne tusanyuka nnyo
Nituva mu lunyiriri lw'abantu abalina polio mu mawanga gaabwe olwa red nitugenda ku lwa green cleared tuli okay kick polio out of Uganda. Naye buli lwe bakebera environment ne bakebera surroundings ne basangamu obuwuka obwo tuddayo ku red. Olina okukola ky'okoze okulaba nti ekintu kino kyetegekedde. Ey'ensonga lwaki kati tulimu polio campaign. Ebintu byonna tubikoze sebo nga tonnampapisa mpaba obudde. No, doctor, actually, the time just, time. Actually, it was cut to zombie. Actually, between Dr. Ssebutinde Peter Hanuya, DHO, our district Mbarara, between RDC Emmy Mbareebaki, Godfrey, and RDC. Bijamo kwenda kutugambira John tuganira has more achievements. Now this time tushakaba concentrating mnongo mbyamagara ariyo natureke ibintu bigenze bikorwa okurwana sendware bimwe twetegereza nka polio. This time bayone bagaruka bajema abana kugira ngo hariho uburwiro bwashangirwa mu mizi ekikumanza ntuza kuba twagarukwaho ebintu nibingi munonga amazumagaro ngo bwire tukabutunga maybe biza kugiraho program yo bwire buringwaho ahita kubasa kushobora je kongateji never segment mu program eje ya Sisiimuka is part of the program and the department niyo shaha yakadara nza kubarinda haba works now whatever. So Dr. Tusima abogeza kushobora ebintu binjo mukireka che it is not possible to combine everything in this short time that we have, and maybe akagambo ka muheru njagala okusaba abatala bana abatuliriza nti government bwe betaddewo program nti tukole kino ekintu ekyo kibeerako ensonga emabega waakyo lwaki tukikola kati bataddewo nti immunization bwe tubataddewo nti kati tugenda kuvaccinatinga abalwadde ku COVID-19 tukiteekemu. Waliwo twagamba abantu ba integrated child health days nti abaana tujja kujja nju ku nju mu masomero tubawe vitamin A n'eddagala ly'enjoka worms. Omusajja n'ambuuza nti naye ebyo bye mukolamu abasawo abakulu birina makulu ki? Bikulu nnyo abooluganda olw'ensonga nti omwana bw'aba alina enjoka mu lubuto nga talina vitamin A be baana be tuyita abakuguna stunting. Tetwagala abaana bafu. Omwana bw'aba nga takula n'obwongo tebukula n'endowooza tekula n'entegeera tekula ne mu kibiina yasemba. Bino ebintu bye tugamba nti mubawe bino tuba tubisomye science ng'etugamba nti bwe munaabikola mujja kwerinda obuzibu buli obujja mu myaka egy'omu maaso. So program tuzeevumbiremu tukwatanire wamu tuwe abantu baffe ebinaabayamba. Webale munonga Dr. Peter Ssebutinde DHO ahabwa obutumu bwabwe tubinira obwatuhereza ntusima RDC niwe akagambo kawe ka muhimu abantu batureba. Ngenda kusima TV West na management na Mujurizi na Dr. Unijana yabishobora umubwira ngo akose inyanja yagira turubota syakonka wabaraguruka intekateka ngaho kwitegereza babihorera kandi babyetegereza kandi gumna mu government kukorera abantu akabantu nibo government kandi abembeze mu mugabo no kurebera hare bakagira vision kandi bakaba proactive ntimansa okutangira ikintu abandi batakakirebera ko yone uri mwebembeze ntabwo icyo tukora byona ntubikora burundi bwanyu aburundi bwensi yitu kandi ndakusima president witu aho kugira nakwatanisa naba kumuhabura abwe bajya gutakuhaburwa konka bwe nyoni ndakwamanyisa ngo tahare cyari gukora tabaze gukora research kandi bakumeza research information nawo akambatekateka cyo kureba Dr. Yabishoronze je ukishira ukunayone kubasa kwa nimba shoronze akwanyone basa kunyeta politician mukaya bigamba from informed point of view kandi cyo bugishambi yaine bintu munonge yana kwamanyisa konka bwire tukabasa kumara konke mwahurira yakongeraho nagakarateza umucani ngaha radio zindi na TVs webale munonga ngirizo barungi. Okay, nanye nibasima imaba kumene mreba webale Dr. Kwija webale RDC Kwija program ne gumiza mtu azumukireke byemizano twatwagatahiremo mwebale kureba TV West.